mbaniriza okufumba kwa lwaleero. Bukedde TV lunaku lwa Sunday tuba tufumba. Olunaku lw'olwaleero tulina gwe mumanyi. Leila Kalanska chapizo. Simumanyi mu kufumba n'agenda tufumbira. Mwoli nnyo? Ani? Nze nviirako ddala. Nze ndi mufumbi. Nazaalibwa mu kufumba. Nafumbanga kuganze kenyi ndi mufumbe. Oli mufumbe? Omwana abadde atyo. Kino kikulu. Bannaye bwe tukulaba twatuga genda tufumbira kiki kyogenda okufumba tweraliikiriramu. Ate mwandibadde musanyuka busanyusa. Bagita rice kejery. Kejery? Yeah. Si nkejje. Rice kejery. Oja kwebuuza nti kyekiki? Nkyekyo. Rice kejery ke katogo k'omuceere omuli ekyennyanja. Eribeera etya nsubiremu ki birungo ki bye tugenda okukozesa tululiddeko muceere na kyennyanja. Olaba nti ku mmeeza eno tekuli butto okigendereza. Tekuli butto. Tulinako bata. Olaba nti ku mmeeza eno tewaliwo bye wandisuubidde mu kufumba akatungulu simanya kiki ono galiki eno nyaanya. Tebiriimu. Bigenda kubeera boil ng'ate tebiriimu ebyo byonna kyokka tekikuwoomere bibenga ebirimu. Tuve mu kulandaga. Tutandike kejery. Mbadde nkulandagidde. Mbivaamu nze nyina entondo. Katuyiga okufumba. Okay. Tuyombenga biwe. Kati lwaki naaba engalo? Kubanga buli kintu ngenda kikwasaako ki? Ngalo. Twagala engalo eziri very very clean. Kumanyi? Simanyi. Emmere y'abazungu eyewamu. Ewaffe wa. Ate toli wa wano. Nze ndi wa wano. Kubanga wawetagayo 10 gloves. Kati ze manyambala. Badde ngambako Buganda. Owolumu obutatawaana nnyo n'ebyo yamuyavuze n'okibeerako. Kanzire litu. Kati tusooka okwoza ekyennyanja lwaki? Kubanga kibeeramu ettaka. Tebakikalirirawo bamala ne bakiteeka ewali ki obuntuntu obulumira. Tukyetaaga nga tekiriiko ki kalumira konna. Aye na guno omutwe n'amagumba tujja kubeera nga tubijjamu. Nkyozaako mbere nga sifuna bulumira. Kuba tetwesiga tetumanyi gye babikalirira. Sigaye nti ababikalirira bajama. Naye nga naye bwogenda okulya n'onaaba engalo. Kitegedde. Emmere yonna erina okubeera very very clean. Omukyalo osobola okukozesa olulagala akaziŋŋoonyo. Ngenda liteeka muli mu kyennyanja okusevinga time tate wano kanfumba amagi wano kankola ki nkola bukozi nti rice kejery tejja kwetaaga nnyo magumba. Lwaki? Kubanga akatogo ate omuntu anaakalyanga bwenojjola. Kati guno omutwe nagwo gutulabyeko. Amagumba gano tetujja geetaaga naye ate ogalekamu gasobola okwongeramu ki ekirungo. Kati nze byenjagalako byenja okukozesa naye nga kati mwe mudde wano ebbali oba byogera oba tebyogera nze njogera nabyo kitegedde. Amagumba gano ogaze ebbali. Lwaki nga zebbali? Nti wali bwe biba biyidde nkola ki nsenako kyenjagala. Biri ba fluffy ne beeriira ba Garfield abalina obubwa bukapa. Kati bino bye naasuula mbiteeka eri nemanya nti omuwula gwange guli wano. Nziramu okunaabako mu ngalo kubanga ngenda kukwata ku bingi ate mbisiga ekyennyanja nabako zo sinabisiza sabbuuni kubanga ate bw'anaagenda mu birala ngamba kubira essimu nti halo ate
otekamu amazzi agawerako then male ntekemu omunnyo. Yes. Nagambye tugenda kubeera nga tusiika abakyala tumanyi nnyo okupimira wano mu kibatu wano. Mama wange yagamba nga bw'oba okaayo omunnyo ng'okyusa opimisa guno kati nze sikaaya. Tekamu omunnyo ogw'ekigero. Tyo. Awo nembikkako obuyonjo mu kiyungu bwe businga kasikali kayonjo bambi lit kati jukira tuli ku rice kejere. Nini mnetujozaako. Yep. Njisengeja lwakuba saagala busigo ate buyiike muki bye tugenda kwa eno oli ate kachu n'oli ensigo ennimu. Lwaki tuteka ennimu mu rice kejere? Kuba ennimu eno era in most cases nayo bw'oba ng'oli eyo olaba nga buli gy'olaze bakuwerako ka lemon. Lwaki? Esala amasavu. Ekirala ate eyongera flavor oba akawoowo mu byoba ofumbye. Gwe weebuze wali olabyeko omuyindi omunene eyo tugikamudde nayo nedda wali nammwe mundabyeko nnyo. Rice kejere omukyala yateekamu kye bayita parsley. Parsley wange nabadde nga namwozezza alina akakala kateeka mu mmere. Parsley ono asangibwa wonna nti kale lwo ojja musangayo ogende Kasubi nga gyali, Nakasero mwali, ogenze Wandekera mu katale nga nayo gyali. Ali mwatunze nyumirwa nnyo okubanga ebintu nze mbyegulidde ne situma. Otuma wekiwala nekikuleetera eyatumye pasiri nekikuleetera sapuli. Kiyinza n'okuleeta sapule ate oba kiwulidde okola ki kigambo kyekyusakyusizaamu naye bwe weetuukira aye tebamuseera sente ntono nnyo ng'oli ekyewalabako mu hotel ng'oli ekyewalabako mu nnyonyi ng'ate gwekyekoledde. Bino byonna bigenda kubeera mu rice kejere. Olwo fishi yaffe eyidde. Lwaki eyanguye? Kubanga ekyennyanja kino kibadde kya mwotokwa. Okitegedde bwe kiba nga kikakanyavu nnyo osooka n'okinnyikako nekisooka kifuuke ate ekyomwotokwa otegedde then n'okola ki n'olyoka okitokosa. naye ffe tetuwezera na minutes 10 nga tukitokosa kitegedde. Kakati jukira omukazi tajja naye nze nandiba omusa anti nafaanana kitange nafaanana gikalanzi ne mukuba wali. Kati twagalayo emiwula olwo amagumba gali tugakola ki bye nasitudde nabiziza eno ete akabula kaffe ebyo bye tuteetaaga tugenda obirekamu so nga ate bw'obanga obaddeyo n'ekinyeebwa kyo oyinza obifumbiramu nabyo ne byongeramu ate akawoowo olaba katwagalako muwula nakano kasikini kano sijja keetaaga eri muki era nja kajjako mu katogo kaffe akaki aka omuceere ne fishi. Kati ate kano kalalidde lwa maama wa kaani nja kajjako. Olwo amagi gano tugeetaaga. N'amagi gaffe nga tugayina aye noono supu ono si mubi n'olwekyo ate bw'ofunawo omuntu atalina appetite omumuwa n'amuwuuta jjukira alimu akannyo. Twandigambye eki binyonyi okulaba
nalaba kimbabula kiraba twagalamu gumba egumba no nga bwe tumaliriza okujjako okusosola ekyenyanja kyaffe ne kasikini ke tuteetaaga eri tutandike n'omuceere kwega eno ndooza ye dish esinga okwanguwa okujja kuba ekyenyanja tetukiwezeza dakika 10 then katandike omuceere logic eriwo abantu babeerere bagamba nze omuceere gwa nnema gundi fati abafumba omuceere yagumanyi gundi abafumba omuceere yagumanyi ekiriwo ekipimo kyokozeseza ku muceere kaŋŋambe nti ogenda kukozesa akakopo kano ak'omuceere teekamu obukopo 2 kakopo kamu ak'omuceere saamu obukopo 2 obw'amazzi tekiriiko nti ate nendeeta calculator nempima kino nendeeta kiri tusooka n'amazzi agatokose dda lwaki nagatokeseza dda nsobole okwanguya jupa kawiti nengazaayo ekipimo kyange nankimazi soka nteekamu ka salt jjukira ekibatu kino kipima nnyo okusinga ekijiiko bweba omukaayi okozesa left bagundi culture tekirina nnyo nti ate ani yakiwandiika ani yakiteekamu nditaka rice kange ngenda kusaamu akakopo kamu kubanga eri ntaddeyo ki obukopo 2 obw'amazzi bwefumba obukopo 2 saamu obukopo 4 obw'amazzi simple ju kakiiko kuleme kubeera ku shaidi kubanga saagala gukole ki gusiriire kendezaako kaliro